Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Kulana mahabojeri Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo omusajja omutuufu oli omwamunoonya naye okumufuna banange si kyangu nga tusoma twalina ebirooto lwakyo baleese ebirabo nga muno mwe mwabadde ebirabo byennyini omugole omukyala byeyagala bawe bazadde be mwami teyamutenguye buli omukyala kyeyayogeranga nga kyaleeta omulundi ogwokubiri nawe yafaananye bulungi era nga mu kaseera kano yayambadde gold ne black Kubeera ng'okyali mu kulaba Delta TV tukole nkwagala nnyo era nga gamba nti mukwano okulabika obulungi okunyirira olina kubeera ng'okozesa ebizigo bya Kulanama Habo Jelly ate negamba nti Charitas ya clinic yenkolako enviiri ne makeup negamba nti olina ogenda ku City Bridals ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road n'ofunayo gawuni ne changing dresses kakati mukwano ngenda kubeera nga nkutuusako omukyala Hasfa ye mukyala kyasoose okwambala black ne gold ate nanyuma omanyi black kitegeeza sente gold ekyo kimanyi era abeera sente kugamba yamyuka Hasfa wanenga otunula bulungi bale kusima shanta nange eriiso lya kigole lyennyini oli otya mugole gende shanta webale kunyuma webale kusima shanta kiri kitya kiri bulungi Azizi wamuwulizaako asembe kukubira ddi ankubidde nangamba atuuse obulenzi omutima ne guguma iye ne gukka omuzeemu otya ne mugamba mwebale tambula bulungi kambasabire mutuuke bulungi na wano tumugambe nti nkulinze mugambye nti nkulinze hani omaze naye ebbanga ki mukwano Azizi maze naye emyezi 8 kibadde kitya Azizi we namufuna nangamba ngenda wammwe yasooka neŋŋamba nedda mala kwetegereza kiwali ogaanira okubasajja balina okuzina abaabula nali nsooka kumwetegereza iye omusinkana luddawa ku kyalo ki Azizi ndi musuubuzi ate nga naye omulimu gwakola nga yalina okutambuza abasuubuzi namusinkanira tubakubye twogera nangamba njagala kugenda wammwe yali straight forward teri byakuriisa nangamba njagala kugenda wammwe sagala kwagalako bwagazi kirungi iye oli osinkanyani mu kkubo ng'ogenda okusobola kwolwo simanyi gwe nasinkana kuba era nali mu mmotoka nasinkananga mu mmotoka ze nayitamu olowooza ki ekikuwanguza Azizi mukwano Azizi ekimumpangusizza ndi mukyala muyonjo ate ndabirira ekiyitibwa omusajja bane njagadde akagambako soka okaddemu okola otya nze Kasifa ndabirira ekiyitibwa omusajja omulabirira otya Azizi waba yakatuuka mutikkulako ebintu byabaleese ne muwa aga nkitegeera iye natula mu ntebe ne mubuuza ne mugamba nensooka ne muwa ekyokunywa namala nagenda nanaaba nakomawo nali ekyeggulo ne tubeerako awo ku TV ne tumala ne twebaka mwana gw'omanyira abakyala bali osooka obawe
akagamba kanabawanguza nabo bafuna omukolo bwe guti bambi abakyala bonna abali eyo mbagamba ne woba oyina eddalu naye bw'obeera ng'olina omusajja eddalu likolere wabbali naye obeera n'omusajja labirira omusajja asiime ebyokola ate ofe ne ku baganda be sokowereza Aziza akayimba mwami wa Azizi muweereza akayimba akagamba tebeyansala kaba mukwasa enkoko ye soroboko mukwasa enkoko eno otemanyoko mutwala eri mukyala waawe nzikiriza sebo kati mwatandika ddi obeera mwenna Azizi era tututte ebbanga nga tubeera naye paka era bwe tusobodde ne tujja waka era mukakasa nja kubeera naye paka lasiti ate naki nalwo ennugu baayoko obagamba ab'ennugu mbasaasidde kubanza ne bwe bayogera bitya yasiima ne w'omugamba bitya tasobola ate tagenda kwejjusa oli nkonge yakukubo neekoonako yagwa oddayo ddi ewa Azizi ajja kunnona wano era kati ye yeesootinga oba kukima ddi iya naye nga yalina okukima iye jangu weebaze jjajja mukwano jjajja jangu omwebaze jjajja bajjawuwo okwebaza bannange jjajja jangu yimuka okunkuza jjajjange nkwagala nnyo obulamu bwange bwonna abamu ne jjajja Small wadde tasobodde kubeerawo mbagala nnyo mikwano iye mbagala jjajja muddemu muzzukulu bwo baagala mukwano gwange mwana wa mukwano gwange webale kuleeta musajja olaba essanyu lyowadde jjajja kale mukwano webale naffe tuyita nnyabo balina kunyuma soka otupozingiremu olengera natakwe simu kyekube wano selfi n'omugole wange mugole kyekubye selfi olengera yes ye bannaye selfi nayongerwawo pozinga mugole kyusaamu ku pozi mugole katikolamuko okutumwa yes tova ku Delta TV tukole musimbye kwa waxi okwata ensazo omulongo ogwokusatu yabadde alina kusala cake yambadde ekiteeteeyi kye nga kya green ne red agamba nti green definitely abantu bekatika omwo w'obulenzi bakimanyi nti hasipa ebitalo byamuta ate nga red ky'omusayi gwe gwonna gwajjulamu Azizi nasala cake ng'akawolerako obuwanguzi mukwana ali mukulaba Delta TV tukole webale nnyo webalire ddala banaye wano ku Delta TV fe abakyasiza kuyanga tutusaako abagole abasinga okweyagala jjukira nti emikolo gyaffe bwe tumala ogiraga wano olwesande tugiraga ne Manda ate ne tukuteeka ne ku internet si yonna nekulaba ab'e Dubai tubatumidde ab'omu America ab'e London tubatumidde omugole omwami ndi wano naye aline best man we bannange bakutobudde assalamu alaikum bamwe bali kunyuma ni best man tugezezaako kiri kitya kyekyo olunaku olwaleero lunaku lwange ndi musanyufu nnyo kulaba nga nkituuseeko balifuna mukyala kandi munnange nawe bale kunsiibirako biki byomuzuddemu ebikuleese wano n'ogamba entambula ye empisa ensonga lwaki nze neneyajula mu maka ga kitaawe olwaleero kwegamba byo byemusinga okwagala mu mukyala byempulira byebyo ng'ate empulira embeera ze zijja kukwatagana embeera zange banga kinga mulimu enasebo omukyalo oyo maze naye emyaka kati giri mu 7 nga ndira omukyalo oyo nensalawo kino kyemba nkola kusobola omusanyusa eri bakadde mwasinkana luddawa twasinkana aluwa eyo nga ndi mu baasi zange zenvuga nomuvugako n'asiima yatuula mabegawo naye naŋŋamba nti onvuze bulungi nti naye nti webale nnyo nange yansanga nayidde edda neŋŋamba tewali kyakukikolera ngaembeera gye nina okutambuliramu okulaba nti olwaliro ndi wano kabebi kajja
akayimba mukyala wange oli kimuli kyalooza ekiwunya kawo mu mpisa n'endabika bo basinga webaze ku bantu ssebo mbalaba bakwerekera abaami nebaziza omwami ono Adinani ne baganda bange empise nabo ne bannyinaze empise nabo kubanga berekeza emirimu gyabwe ne babasala babere ku lunaku luno okubanga bali wamu nange. Obubaka bwe ngamba abagole baffe okubeera nga tusuuza kisuulye tubadde tubasuubiramu batambulire ku sipiidi gye babaddeko ng'eno ey'omukwano gwabwe bwe tuzze tuguwulira obwesigwa buli omu yeesige munne makaga talimu obwesigwa tegasobola kutambula okuggyako ekintu ekirala twebaza nnyo abooluganda abako n'ab'emikwano abatubeereddewo mu biseera byonna nga bw'obimanyi embeera ogimanyi kyekyo tweyanza nnyo nze ndi mufumbo nnyo kamutumuleko Mugema Bushira naye tasobodde kuneegattako abaddemu n'obukosefukosefu naye olulala tujja kubeera naye simusudde busuuzi naye mwagala nze best man totya mikolo gyakwanjula kasita ekyaffe kyaggwa beera mugumu bambire kati baleka ate beeyongereyo bannaye essanyu nkalinza ndi musanyufu nnyo bwe olaba ng'oyintavinga omugole omwami nga musanyufu Tobacco Delta TV tuline kulana Mahabo Jelly Charitas ya Clinic wamone City Briders Kamu Plaza ku Entebbe Road nkwagala nnyo kati nyumira omukolo buli omu n'akwatako gwali kusinga obunene kati njagala buli kyokola kola bwangu esawa etulekanika weewaawo kakati nga buli omu amaze okutoolako ekisinga obunene basembeza twagala asinga okwagala munne olwaleero gwe mulaba asooka tugenda kubala paka ku 0 1 2 1 0 إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب Bwete mukano bwe tubide obulenzi era nga mukasera kano bwe tunatumaliza program tukutuusako ekyasinze otusanyusa mu programu yaffe ey'okwanjula n'embaga ku Delta TV ekyasinze okulaga emikolo egikunyumira TV ekyasinze okulabibwa naddala kukikwatagana n'emikolo kale nno leka tukiruseeko mukwagala nnyo Nagamba akwagala nnyo omulinde ku lunaku luli ogw'omusanvu. Onyumiddwa program kale obeera onyumiddwa program enamba yange y'essimu kweri telo booking tukulagire omukolo gwa tetolo oyanguwe kubanga bannanga abantu nga babookinga Delta anti Delta ekyasinze okuyumisa emikolo abatulaba ku Azam TV thank you so much abatulaba ku Go TV thank you so much abatulaba ku Star Times thank you free to air decoders ne Zuku tubaagala nnyo abantu b'e Masaka abantu b'e Mubende abantu b'e Kibaale abantu b'e Kiboga abannayo bamenye ekindege kyo bayi break what I make what abekoima bundi bujo tuba tumidde nnyo bampita Sharita okutuusako programu eno era ng'enkya tugenda kugiddamu ku makya ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 5 y'ebyokwanjula n'embaga ekutusibwako kulana Mahabo Jelly weesige ofune emixa business tetambula weesige weesizi bizigo kulana Mahabo Jelly mulimu ekyogero jangu ku Sharita sekini tukoleko embiri ne makeup tukola ku bagole tebabatiisa mujje tubakoleko okitegeera abaagala oyiga embiri mujje tubasomesa embiri tulina package y'abaagala okuyiga embiri za bulijjo wamu n'abaagala okuyiga okukola ku bagole ate ku City Bridals ye #1 stop shop for all the bridal gowns that is City Bridals Kamu Plaza ku Entebbe Road ayina gowns ayina maids dresses ayina change dresses opangisayo gawuni emu nakolako maids dresses za bwereere ate nga ayina n'emmotoka z'abagole ezipangisibwa City Bridals nkwagala nnyo mukwano ku camera mukazi ne mwami gwe bayita William Dawula and of course my buddy my partner in crime my producer, my editor, that is the one and only Simon Peter Mawad Male. Atenga gwalaba TV ngwasinga mukama katonda akusasire mukyo singa okwagala mukama kunkumire. Happy Easter, bye bye. Wotoli serious nwa nze sebaka nyabo